Abooluganda, Mukama waffe Yesu Kristo yeebazibwe nnyo era aweebwe nnyo ekitiibwa olwa ffenna, era nga neebaza Mukama Katonda olw'ekiseera kino, Katonda Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era nga nsaba Omwoyo Omutukuvu atubeere, kubanga yagamba abakulemberwa Omwoyo wa Katonda be baana ba Katonda. Kale ffenna atuwa ekisa Katonda nga bw'ali omulamu mu kumanya n'okutegeera, okwongera okubikkula amagezi gaffe n'emitima gyaffe, okuba nga tumanya, tukwata, tuwulira ate nga tugondera Katonda ky'atugamba, Yesu Kristo nga bw'ali omulamu. Mu linnya erya Yesu, amiina. Nsaba Omwoyo Omutukuvu y'aba ayogera nammwe mumanye ki ekiriwo oba naki ekiri gye tulaga mu biseera bino ebisembayo. Era nga abooluganda, leero twogera ku bisenge ebya Geyena oba chambers of hell, ebisenge 351 oba 351 chambers of hell. Nga mu byonna batugamba nti Yesu Kristo atugamba nti atwagala, naye ate naffe tuyina okuba nga tuyiga okwagala bannaffe oba baganda baffe, banneyiba baffe mu ngeri yonna. Mukama atugamba nti tulina okuba nga tuyiga okuyamba abalala, tuyina okuba nga tuyiga okwetikka emigugu gya bannaffe oba okubeetikkirako emigugu abantu abalina ebizibu. Kubanga Mukama agamba nti waliwo abantu abaterese ssente mu bbanka nga bongera ku sevingi zaabwe naye nga tebafuddeeyo ku bannaabwe abalina bye beetaaga, wabula bo nga bakola ssente bongera kutereka buteresi mu mabbanka. So nga batugamba nti emyoyo egiri mu Geyena kugamba egibonyaabonyezebwa, nga bye bino ebisenge ku bimu ebya Geyena ebigendamu ate era n'ensonga ezitwalayo abaana b'abantu. Era nga batugamba ebisenge bingi naye batugambako ebyo bye tulaba abantu nti tebiyinza kututwaza mu Geyena, naye ate nga bitwazizzayo bangi, era n'abalala bakyagendayo bwe tutakyuka. Mulimu emyoyo oba abantu abatayagala oba abatasanyukira kufuna kwa bannaabwe, era nga Mukama atugamba nti abo abantu buli kaseera bo babeera mu bulumi. Omuntu n'ofuna obulumi nga munno afunye ekirungi oba ng'ayina w'ayisiddwamu nga ye musanyufu, ggwe n'olumwa bulumwa, oba n'ofuna obuggya. Nti omuntu yenna n'olaba muganda wo omulenzi oba omuwala oba owooluganda lwo yenna oba muntu wa mu kyaki ng'ayambadde, oba omuntu ali ku kkubo ng'ayambadde olugoye olulungi, n'okugamba ne weebuzaabuza okulaga nti nno ogamba lulungi si lulungi, kwegamba ne tubeera nga twogera negatively, twogera mu ngeri etanyuma olw'ekintu ky'omuntu ekimutuuseeko ekirungi oba omuntu okufuna obulungi, ggwe n'ofuna buggya. Eyo Geyena. Mukama atugamba tulina okuyiga okusanyukirako bannaffe, okubeera wamu nabo bwe babeera nga bafunye ekintu ekirungi, essanyu lyaffe oba essanyu lyabwe naffe tubasanyukirengako so si kubafunirako buggya. Omuntu alina obuggya mu mutima gwe olw'omuntu afunye ekirungi, ogenda mu Geyena. Abantu abatereka oba abantu abalina obubi mu mitima gyammwe, eyo Geyena. Abantu abatayogera mazima, n'olaba ekintu ekibi n'otayogera mazima, Mukama aba akulabye, ogenda mu Geyena. Omuntu yenna alaba amazima n'otayogera mazima oba ekintu ekituuseewo. Era nga mulimu n'abantu abo abagaana okugambibwa amazima
gwe nga bw'okola ekintu ekibi toyagala muntu akugamba mazima, naawe ogenda mu Geyena. Era bangi gye bali baagendayo dda. Era n'abantu baganda baffe oba abantu bonna bonna bonna, omuntu alaga mukwano gwo oba neyibba wo oba muganda wo nti oli musanyufu ng'afunye ekizibu, ne tulyoka tukozesa ekigambo kye tukozesa mbu aha Mukama akusasudde oba akubonerezza. Mukama agamba nti nno tetuteekeddwa kubeera nga twogera bubi eri abantu ababeera batukoze obubi nti Mukama ajja kukubonereza, nti kitegeeza tuba tubaagaliza bubi okubatuukako, nti omuntu bw'akukola obubi tuyina okubasonyiwa wabula si kubagamba nti Mukama ajja kukusasula. Buli abadde akozesa ekigambo ekyo, omuntu akoze obubi n'afuna obuzibu n'osanyuka, ogenda mu Geyena. Mukama atugamba kuba nga tubasonyiwa. N'abantu abalala bali mu Geyena oba ebisenge bya Geyena ebirala be bantu ababeera nga muli mwami na mukyala naye nga temweyagala, nga buli omu tayagala munne, oba nga ku mwenna kuliko ayagala munne ng'omulala tayagala munne, ate nga mwafumbiriganwa, ate nga mubeera wamu. Geyena yammwe gy'eri oba ekisenge kya Geyena nammwe gye kiri. Waliwo n'abantu abalala nti nga ggwe olekeraawo okukola obulungi olw'okuba nga b'oba okoze obulungi mbu nno babeera bakukoze bubi, ovumiddwa, obonyeebonye, ng'abantu b'okola obulungi be bakuyisa obubi, n'olekeraawo okukola obulungi mbu olw'okuba oyina obulumi, naawe ogenda mu Geyena. Abooluganda tuyige nti abantu abatukosa emitima yadde tubakoze obulungi si be baatutuma okukola obulungi, naye Katonda tulina okuba nga tusigala nga tukola obwo obulungi Katonda bw'ayagala. Ne bwe batuvuma ne bwe bakola batya tulina kusigala nga tukola obulungi bwa Katonda. Naye akirekera toyina bw'ogenda kuwoleza Mukama nti nayina obulumi ne ndekerawo okukola obulungi. Geyena naawe ekisenge gye kiri. Mukama tukyuka abooluganda. Waliwo n'abantu abalalira mu Geyena nga bakyawadda bannaabwe naye nga beeyisaako, era nga waliwo nga nammwe era mu Geyena gye muli, kuba Mukama akebera mitima. Buli muntu akola ekyo ogenda mu Geyena. Mukama ayagala tweyagale mwoyo ne mazima. Era waliwo n'abantu mu Geyena abaagala bannaabwe olw'okuba nga bye balina, nga gwe munno tomwagala naye ng'omwagalako kirungi ky'ayina. N'eyo Geyena gy'eri. Era waliwo n'abantu mu Geyena nga bo baagala bwagazi baaluganda baabwe na bannimi zaabwe. Nammwe bw'obeera ng'oli bw'otyo naawe ogenda mu Geyena, gwe ng'oyagala baaluganda lo bokka na batribe yo, naawe mugenda mu Geyena mu ngeri bw'etyo. Ebyo bye bintu bye tutasuubira kututwaza mu Geyena, naye nga Mukama atugamba nti ebisenge gye biri ebya Geyena eby'ebikolwa ng'ebyo. Era nga batuwa ekizampo batugamba nti waliwo munnaffe omu ali mu Geyena, bwe yali omulamu yalemererwa okuba ng'asonyiwa mukwano gwe kubanga baalina obutakkaanya masekkati gaabwe, nti mukwano gwe yalinganga amugeya nnyo buli kaseera. Kati oyo omuganda waffe n'agamba nti ye yali akooye okubanga buli kaseera amusonyiwa kuba munne yali amugeya nnyo. Kati oyo bwe yafuna obusungu, oyo ali mu Geyena bwe yafuna obusungu mbu n'akwata ebifaananyi bya mukwano gwe byonna, ndowooza tebyali birungi, n'abiteeka ku social media nga bwe mulaba WhatsApp biki n'abipositinga byonna mbu asobole okwawukanya mukwano gwe ne mukyala we olw'okuba amugeya. Essaawa zino bwe yafa olw'okuba yagaana osonyiwa mukwano gwe ali mu Geyena. Ate nga bangi abaana tubeera ku midiya ne tupositinga ebintu ebitalina makulu, omuli ebintu eby'obwereere, abantu nga bali bwereere, oli n'onyiiga ne munno n'otandika okupositinga obwereere bwe,
ebyo byonna bisenge bya Geyena abooluganda Mukama atulabula. Twenenye buli eyali akikoze, wenenye mu maaso ga Mukama. Era bongera okutugamba nti bw'oba ng'olina mukwano gwo ng'akwagalira ddala ebyaddala, alina okuba ng'akugamba amazima. A true friend who loves you must tell you the truth. Kubanga abantu abali mu Geyena, waliyo abantu abali mu Geyena nga bo tebaayagala kugambibwanga mazima. Ng'omuntu bw'amugambako amazima ku kintu ky'aba akoze oba mu bulamu bwe, amukyawa bukyayi. Era nga Mukama atugamba tetuteekeddwa kubeera nga tubeera n'emikwano gyaffe, nga tubeera n'emikwano gyaffe mu bunnanfuusi. Tuyina okuba ng'omuntu omugamba amazima, kale akukyawe naye ng'omugambye amazima. Ate naawe gwe bagambye amazima n'okyawa munno, ogenda mu Geyena, kubanga oba otegedde bakugambye amazima. Era Mukama atugamba nti omukwano gwo bw'aba ng'akwagala ebyaddala, bw'akulaba ng'okola ekintu ekibi, ateekeddwa okuba ng'ayogera amazima. Bw'akulaba ng'okola ekintu ekibi n'akugamba nakulabye okola obubi naye ne saagala kugamba, nti oyo abeera si mukwano gwo. Oyo aba si mukwano gwo. Mukwano gwo waddala alina okugamba amazima. Era Mukama ayongera okutugamba nti tulina okwagala kwa Katonda, ate tulina n'okwagala kw'abaami baffe. Era n'abaami nammwe mulina okwagala kw'abakyala bammwe. Naye Mukama agamba nti bw'okyawa omwami wo oba mukyala wo mu mutima gwo munda, n'otamusonyiwa ate n'oteenenya, nti awo omusango guba gwakusinze dda. Kubanga mujjukire abooluganda, ekyo kintu kibiri nnyo mu bantu oba mu families oba mu maka agasinga. Omwami n'omukyala ne muba nga temukolagana, naye bwe mutuuka mu bantu ne mukola pretendensi oba ne mwebuzaabuza abantu balowooze nti nno mukwatagana nnyo, naye ng'ewaka ekibeerayo Mukama yakimanyi. Naye ebyo Mukama abagamba mubijje mu mitima gyammwe, kubanga Geyena olwedde omusango guba gwakusinze dda. Wadde ensi eba temanyi, ye Mukama aba akimanyi. Mukama atugamba twenenye, kubanga atugamba Yesu Kristo tuteekeddwa okuba nga twagala buli muntu oba baneiba baffe oba mikwano gyaffe oba nganda zaffe nga ffe bwe tweyagala. Bw'atyo Mukama bw'atugamba tukyuke olw'embeera yonna yonna ey'ensi. Byebyo ebimu ku bisenge bingi, naye byebyo ebimu ku bisenge bya Geyena, abantu abagenze mu Geyena mu ngeri ey'enjawulo, oba ebisenge ebiriyo ebitwalamu abaana b'abantu, emyoyo gy'abaana b'abantu. Tulina okuyiga okwagala bannaffe abooluganda, tulina oyiga okuyamba, tuleme okubeera bannanfuusa eri mikwano gyaffe. Mukama atukebera emitima. Bitwebuzaabuza mbu gundi mwagala naye nga mu mutima tomwagala, ye Mukama aba akulaba, ne by'omulowooleza aba abiraba. Ku lunaku luli bajja kubikulaga byonna. Olimba nti gundi mwagala, omutima gumanya nti Mukama akukebera, Mukama mwatuula. Mukwano gwo ne bw'aba takulabye, muganda wo ne bw'aba takulabye nti tomwagala, ye Mukama akimanyi. Naye buli akiyina weenenye, fukamira ogambe Mukama, nsaba ompe ekisa ekyagala gundi kuba mbadde simwagala. Ye Mukama ajja kukuwa omutima omujja, ajja kukubumba bujja. Mukama ajja kukuwa omutima ogwagala omuntu gw'obadde toyagala. Kubanga tuli baana b'abantu, tunyiizibwa, tufuna ebituluma, naye Mukama atugamba tetulina kukyawa. Tuteekeddwa kusonyiwa, tuteekeddwa kwenenyeza bannaffe, ate naffe twenenye. So tusabe Katonda emitima emijja ku lw'ebikolwa bino. Omuntu atayagala kugambibwako ng'okoze omusango, bannange Mukama atugamba nti kibi nnyo. Bwe bakugambako weenenye, kkiriza ekibi kyo, kkiriza ensobi zo, weenenye. Abooluganda, Mukama abanjagalira, abampeera omukisa mu mbeera yonna, naye tuyige tuwulire okulabula kwa Mukama waffe Yesu, atuuke nga tusobola okuba nga tukwakkulibwa, tetusiba bannaffe ku mitima mu kiseera kino. Mukama abanjagalire mu linnya erya Yesu. Amiina.